buno okubeera nabwo okubanga tuba nabo obuntu buno tukola bukole era tugezaako okuleka nga tubuliisa ne buba nga busobola okuba nga buyimirirawo mubuliisa ki tubufunira ebyokulya ebirungi akaziga akalungi n'obanga obusiigamu n'okubukubamu akawoowo ekiruubirira kyaki ekiruubirira ky'okuba nga obeera n'obuntu buno kati nga omuntu nga nze Omulangira Mawanda abangi gwe bamanyi nga Muzeeyi Kayindo nti obuntu buno nabwagala nnyo olw'ensonga nti nnyina be neegomba mu kujja mu music kati oluvannyuma lw'ekwogomba abantu abo neegomba ne bye balina oba ebibaliko. Wasinga kwegomba ani? Omuyimbi Paulo Kafeero oyo namwegomba. Naamani Basudde naye yali abulina Basudde yali tabulina naye ayina biyayina ate yibi namwegombako ne Kafeero ng'ayina ebibye kati okutwalizawo mbombi nga mbaagala naye nga buli omu ayina ekirungi kye. Kafeero wamwegombako ki? Kafeero namwegomba yali musajja smart, yali musajja muyimbi omulungi, yali musajja ayimba ekintu mu butuufu naawe n'owuliriza n'ogamba nti omusajja ayimba. Kati kwebyo gwe watwalako ki? Okusingira ddala ennyambala ya Kafeero eyo nagezaako ngitwale enfaanana ye nenjagala ngitwale okuyimba okwo yannyumira nnyo naye saakutwala nnyo kutwalizawo mu kubanga ye. Era naye Prince Jopo Kafeero alina abantu be yali yeegomba mu bulamu bw'ensi era yagezaako nnyo okwagala obafaanana, so omuntu ali eyo yandigambye nti lwaki Mawanda ate weegomba oli ompozi buno mubuyita mutya buno? Obulevu buno buli omu kale akiyitanga bw'abeera akyagadde obanga ye bwakitegedde. Masulubu eri nga tukuyita masulubu maswere buswiriri abamu babuyita obuswiriri abamu kale buli omu akiyitanga bwe kimujjidde. So Prince Jopo Kafeero yeegomba ku John Mabirizi obuyonjo n'amwegombako n'ensengeka y'ebigambo kwossa n'akabisa. Nako katwala? Akabisa ako si katwala nnyo naye nga era nga bw'omanyi ate kanzitiraani ngira n'enkombako akatonotono obulamu ne butambula. Era yeegomba ne Umar Katumba wali omumanyi oba amuwulirako? Namuwulira buwulizi naye owa Emitoozi. Namuwulira buwulizi naye nali simumanyi. Oyo yamwegombako ennyambala era ebiseera ebisinga yayambalanga Umar Katumba. Waliwo n'ebifaananyi ebimu ng'abantu bya Umar Katumba balowooza ye Prince Jopo Kafeero. Teyakomaawo yagenda mu ggwanga lya Amerika. Wali ogenzeeyo kuba omanyiyo? Mpulira wawulire. Yes, yaliyo omuyimbi baali bamuyita Michael Jackson. Michael Jackson gwe yajjako obuzina. Naawe obuzina abutwala? Obuzina era nagezaako nabwo nendabikanga nabwo ntwalako. Oba wagatereka waka amazina? Amazina weegali. Ku stage kwegali? Ku stage kwegali. Yes. Kale yoyo Prince Jopo Kafeero gw'ogambye gwe weegomba. Omulala ogambye Salongo Hamani Basudde. Omwegombako ki? Semakula ekituufu yannyimbiranga bulungi. Eddoboozi ensengeka y'ebigambo kwegamba ng'owuliriza era kyova olaba nti ye bwenzira ku Basudde ennyimba ze kumpi ezisinga najja nziteeka ne mu mutwe olw'ensonga nti namwagala nnyo era nga nsobola okuyimirira awo naye nga nti kati njagala kuyimba luyimba lwa Basudde luno ne nduyimba olw'ensonga nti engeri gye namwagala ennyo n'ennyimba ze nazikola ki? Nazikwata. Okugeza nga luyimba ki gw'osinga okwewulira mu nnyimba za Salongo Hamani Semakula Basudde? Ennyimba za Hamani Basudde nyina buddu owedda. Oluyimba olwo lwali lulimu amakulu mangi ng'era bw'owuliriza. Naawe obeera munabuddu obeera wa Kooki? Nze ndi Weerakayi, mbeera wa Kooki. Mbeera wa Kooki. Kati n'abeera n'eggwala ly'e Busega era nga nalyo bw'owulira nalyo lirina kye likuwa
Nomanya nti mbwe mbambadde njira nti nyina okwegendereza obutaleeta buzibu. Okay, kati mwezo zonna za Salongo Hamani Semakula basudde luliwa lugendo tuwamu akapera tukakase nti oba oliawo wamukwata. Buddo wedda. Etaata. Okay, kale munnange. Ffe abantu baffe bakwegesa amaaso. Amaz Closet, ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe. Okuva China, omulizi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center, opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira, kati yambuka amadaala, edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions, tukutuusako ebiteeteeyi, kosabaya, engato, ensawo z'abakyala, jackets, jeans, n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street, ku kizimbe ekya Sunset Arcade, ground floor, shop number 2. Okututuukako, va ku Pioneer Mall. Otambule ngadda ku Arua Park, yise ekizimbe ekya Wilson 1, oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma, yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with B Easy Hotel and Bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Nga bulijjo nyongera okukwebaza nti weebale okubanga ogoberera Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst era nkusaba nti kola ekyo entakera ngoberera ku Facebook, YouTube ne TikTok. Ku YouTube nkozesa Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst ate gwe eyeetaaga bino ebya Kadongo Kamu osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Villa Stage awensinzira okubanga nkola emirimu gino. Programu yaffe eno eteekebwa mu ssente aba New Subs Fashions abo basangibwa ku Sunset Arcade bakugamba nti gendayo bakufuule omwambazi omulungi. Abo bambaza abakyala era ensangi zino bakugamba nti omukyala omulungi ayambala ne New Subs Fashions. Tulina Amaz Closet abo bali ku Ham Shopping Grounds bali ku Block D edduuka 252 awo wogenda okubasanga gwe omuwala omukyala ayagala okubeera nga bano abaliko ensangi zino genda ku Amaz Closet for tops and more ogenda kubanga osanga
baliko ebintu ebyenjawulo era ebyambalo byabwe babijja mu ggwanga lya China. Omukyala Nalubega Brenda wali okubeera nga akuweereza basuubuza kwosa n'okutunda ekimu. Tulina Plan B Records abo bakwasibwa nnyimba basangibwa mu kibuga Mubende. Bakugamba nti gwe ayagala okubeera omuyimbi omulungi ow'enkya genda babeere nga bakukwatira oluyimba. Tetukomaawo, tulina Kikaya College and Vocational School abo bali Bulenga ku 7 ku luguudo lw'Emityana badde ne boarding arts ne sciences. Then ne babeera ne vocational ku secondary essira balitadde nnyo ku IT kubanga ensi aweraga. Then ku vocational buli course ey'omu mutwe bagisomesa. Ate ekyenjawulo ekiri ku Kikaya College nti omwana asoma secondary ayinayo olunaku lwagenda eri ku vocational n'abanga ayiga course ey'omu mutwe. St. Michael Education Center ne Twinex International abo nabo batuteeka mu ssente. Kale muntu wange nkwebaza okubanga ongoberera olunaku olwaleero nze n'omugenyi wange era tugenda kubanga tunyumya bingi. Dan owa Channel 4 yali ku kamera era nkusaba gendako ku YouTube ononye Channel 4 Uganda ogenda kubanga omulaba subscribinga n'emboozi ezo zirabe zisharinge n'abantu abalala. Eyeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu ntuukirira oluyimba nduteerako nusu 5 tandikira ku nnyimba za 15 that's audio. Oba olwagala ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Ebivuluma ziika n'ebirala documentaries nabyo osobola okubisanga wano. Gwe eyeetaaga ekitabo kya Muzeeyi Magala Abaganda Abasuukulumu mu myaka 2024 nakyo osobola okifuna kiri ku mitwalo 10 oba seekyo osobola okugenda ku reception ya Radio Simba osobola okubanga okifuna awo. Kale bantu bange katugende ne programu yaffe maaso. Kale Sseruganda wanjisebo nsanyuse okubanga nkutunulako nange okusanga mukulu muzungu. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Webale egyo gyonna gy'otuusaako engalo. Emirimu tugezaako. Mwe mubeerawo mutya buno okubeera nabwo? Okubanga tuba nabo obuntu buno tukola bukole era tugezaako okuleka nga tubuliisa. Mubuliisa ne buba nga busobola okuba nga buyimirirawo. Mubuliisa ki? Tubufunira ebyokulya ebirungi. Yeso. Akaziga akalungi n'obanga obusiigamu. Yeso. N'okubukubamu akawoowo. Olwe ekiruubirira kyaki? Ekiruubirira ky'okubanga obeera n'obuntu buno kati nga omuntu nga nze. Yeso. Omulangira Mawanda. Yeso. Abangi gwe bamanyi nga Muzeeyi Kayindo. Yeso. Nti obuntu buno nabwagala nnyo olw'ensonga nti nnyina be neegomba mu kujja mu music. Yeso. Kati oluvannyuma lw'okwegomba abantu abo neegomba ne bye balina oba ebibaliko. Wasinga kwegomba ani? Omuyimbi Paulo Kafeero oyo namwegomba. Yeso. Naamani Basudde. Naamani Basudde naye yali abulina Basudde. Basudde yali tabulina naye alina biyayina ate yibi namwegombako. Ne Kafeero ng'ayina ebibye. Kati okutwalizawo mu bombi nga mbaagala naye nga buli omu ayina ekirungi kye. Kafeero wamwegombako ki? Kafeero namwegomba yali musajja smart. Yali musajja muyimbi omulungi. Yali musajja ayimba ekintu. Mu butuufu naawe n'owuliriza n'ogamba nti omusajja ayimba. Okay, kati kwebyo gwe watwalako ki? Okusingira ddala ennyambala ya Kafeero. So. Eyo nagezaako ngitwale. Enfaanana ye nenjagala ngitwale. Okuyimba okwo yannyumira nnyo naye saakutwala nnyo kutwalizawo mu kubanga ye. Okay. Era naye Prince Jopo Kafeero alina abantu be yali yeegomba mu bulamu bw'ensi. Era yagezaako nnyo okwagala obafaanana. So omuntu ali eyo yandigambye nti lwaki Mawanda ate weegomba oli. Ompozi buno mubuyita mutya buno? Obulevu buno. Buli omu kale akiyitanga bw'abeera akyagadde obanga ye bwakitegedde. Masulubu eferi nga tukuyita masulubu maswere buswere buswiriri abamu babuyita buswiriri abamu kale buli omu akiyitanga bwe kimujjidde. So Prince Jopo Kafeero
yegomba ku John Mabirizi obuyonjo namwegomba ko n'ensengeka y'ebigambo kwosa n'akabisa nako katwala akabisa ako sikatwala nnyo naye nga era nga bw'omanyi akati kanzitirani ngira n'enkomba katonotono obulamu ne butambula era yegomba ne Umar Katumba wali omumanyi oba amuwulirako namuwulira buwulizi naye owa emitoozi namuwulira buwulizi naye nali simu oyo yamwegombako ennyambala era ebiseera ebisinga yayambalanga Umar Katumba waliwo n'ebifaananyi ebimu ng'abantu bya Umar Katumba balooza ye Prince Joe Pokafero teyakomaawo yagenda mu ggwanga lya Amerika wali ogenzeeyo kuba omanyiyo mpulira wawulire yes yaliyo omuyimbi baali bamuyita Michael Jackson Michael Jackson gwe yajjako obuzina naawe obuzina abutwala obuzina era nagezaako nabwo nendabikanga nabwo ntwalako oba wagatereka waka amazina weegali ku stage kwegali yesewo okay kale yoyo Prince Joe Pokafero gwogambye gwe weegomba omulala ugambye Salongo Semakula basudde omwegomba koki Semakula ekituufu yanyimbiranga bulungi eddoboozi ensengeka y'ebigambo kwegamba ng'owuliriza era kyova olaba nti ye bwenzira kubasudde ennyimba ze kumpi ezisinga najja nziteeka ne mu mutwe olw'ensonga nti namwagala nnyo era nga nsobola okuyimirira awo naye nga nti kati njagala kuyimba luyimba lw'abasudde luno nenduyimba olw'ensonga nti engeri gye namwagala ennyo n'ennyimba ze nazikola ki nazikwata okugeza nga luyimba ki bw'osinga okwewulira mu nnyimba za Salongo Hamani Semakula basudde ennyimba za Hamani basudde nyina buddu owedda oluyimba olwo lwali lulimu amakulu mangi ng'era bw'owuliriza naawe obeera munabuddu obeera wa kooki nze ndi weerakayi mbeera wa kooki mbeera wa kooki kati n'abeera n'eggwala ly'ebusega era nga nalwe bw'owulira nalyo lirina kye likuwa n'omanya nti bwe mba mbadde ngira nti nyina okwegendereza obutaleeta buzibu okay kati mwezo zonna za Salongo Hamani Semakula basudde luliwa lugendo tuwamu akapera tukakase nti oba oliawo wamukwata buddu owedda etaata okay kale munnange ffe abantu baffe bakwegesa amaaso waliwo ekintu kye nnayambala ng'akakomo kankijjira ddala mu kyogero nkyakirina nayimba kuva buto ne maama bw'abannyumiza kankaabisa ggono nga kyaliko n'ekirira mugwavula nnayongera obbeeyagaza angeegeenya bye boogera ng'ayimba okutambula nga maama bwampa obugalo nanyimbira munnatandika omwanukula kati ogamba otya abantu nti mba nnimba okuyimba akwanva mu kyogero nkwekakasa yesinga saalemu amazina asinga nzinamu nenyenyeza ddala ekikolo oyo nneemabega naye amazina akyennagakola okunziruka embulamu n'amatotono neera simanyi sanga obuzibu okukiiragamu abantu tikati ndi mu ssanyu oba kati nkungubaga nze bwe mwenya n'ontunuulira ompa amabugo wama obubi musango munene enakkiriza kyenava nange embiza ku bbali ebyokuseka sisuula bantu kunkongerwa kunziruka mutya nno baana ba taata mwenna abaliwo kyaliyo omuzeeyi ddunda akyalunda beebazamu bannange kanaako ensusso mwebaleege baana bannyabo okunjagala webali gulu muzungu webali okunjagala owaye byebimu ku ebyo bye nasigalira okubanga nkola by the way njagadde nnyo abaakadongo kamu etaata naye simanyi oba namwe munjagadde era tukwagalira ddala era byonna byokola tusiima mukulu David Muzungu amiina era omulimu gw'okola ekituufu gw'amaanyi tegusangika okay kale kati awo wonna tubadde tuli mu kunyumyamu nsaba weeyanjule abatugoberera abatulaba basobola okutegeera kati abatugoberera mwenna oba abatulaba amannya bampita Omulangira Mawanda Richard so nga mu music nafuna erinnya erya Kayindo kuba abasinga bamanyidde nnyo mu Kayindo nti bwe tuba mu music bategeera Kayindo lwaki Kayindo kolina kawanvu erinnya eryo Kayindo nalinnya n'oluyimba lwe nayimbanga olwa mukulu Kizito Zaavuga
olulimu Muzeeyi Kayindo luyimba olwaluyita olutambula lutya ngetuwe mwakapera oluyimba lwa Kayindo nazze najjita abakulu nazze kuyimba n'obugambo bwange buno obw'ekigayaavu ngenda n'ennyumya abakulu ne mbatabaaza ekyama ky'omuto nga nze kibeera kituufu bombula ebipya nga bino ebiggumiza ensi ky'abakuumuto omulungi ne mbimanya ntyo kinsituddeyo e Masaka nzije mbatendere omunyaze yali ewaffe yabba Maiti n'erinnya lya kayimba kano lyava mu loogi Kayindo gye yaleka omukazi anoonye ssente kyagala mmere omukka nzije mbatendere Katonda bwe yatonda nze yampa kuyimba ssebo twongereyo kwa katundu akalala tugire mu maaso awo omunyaze yali ewaffe Muzeeyi Kayindo yali mu kyakazi okukamala akwana nnyonnyo kwolwo n'alaba Samali singo biseera n'amusuulayo oluusajja amuweraavu olw'akabiina k'akanene kaamusikiriza n'olubeere lwa Samali Nambaalaala olwamugambako Samali yasooka gaana kakodyo k'abakazi baakasomaako ne yeetemaatema kitabo ajja amusikirize kumbe yakkiriza dda alinda mmulaba Kayindo n'addira ensimbi n'awa Samali teyagaana mwana wa taata n'amukkiriza baakola alirye ekkwano lyali ssajja loogi ye yali akabaga kentenda kati baba waawali ebbaluwa ey'obusuze ggwe Kayindo n'abawa kaasi beekubye loogi ku lweti ya bbiya Naire yaleeta fuulu Samali n'asaba awala gy'anaamutamiiza olwamukombako bw'ati n'akyamuka ennyo n'enkoko awo n'agisabe n'amuweweeza baali bakyali mu kwana ery'ekitamiivu ne baabaleetera bbiiru ebanja Kayindo ku lweti ya bbiya Naire gyali mitwalo kokeeno n'ewalagi gyali mitwalo Kayindo kujjayo ekisawo mwajja ssente gabanyazi bannange baamubbye dda tutambule okay n'abibuulira omuwala aleese bbiiru tyensimbi zetubadde nazo baazibbye dda kanyangu w'enkima ensimbi ze nnyina yeeka nyamba mwana wa taata ndeeta ssente yadduka kufa 10 alinnye takisi emuggusa awali ekawoko wajja ssente yatuukira awaka Kitawo abuuza mukyala tyensimbi ze natunda ente ezenkana wayye nanti abakwasi b'omusolo bankutte dda ne mbaleekera eggaali ntwale ssente omukyala yaddamu bw'ati zaggwawo dda juzi mwazinywa omwenge obuuza kikyate Kayindo n'asiriikirira n'ayita Mungu linda mutaka nkolaga ekiddirira ate tweyongereyo tumaze okulaba kubanga kiri kirabika ffe ab'ennaku zino tukyalina obukodyo bwe tuyinza okubeera nga tulimbiramu abakyala kubanga ye yalaga nti ssente ab'omusolo be baamukwata naye ffe ku mulembe guno tulina kye tuyinza okuddayo n'olimba omukyala nti bakoze ssente baazitutte we bati buli muntu asobola okulimba okusinziira ku mukyala wo nga bw'aba n'osobola okumuyita n'omanya nti kati bwe muyita wano nsobola okuyitawo kale tweyongereyo so kaakati yadduka kufa 10 alinnye takisi emuggusa awali ekawoko wajja ssente yatuukira awaka Kitawo abuuza mukyala tyensimbi ze natunda ente ezenkana wayye nanti abakwasi b'omusolo bankutte dda ne mbaleekera eggaali ntwale ssente omukyala yaddamu bw'ati zaggwawo dda juzi mwazinywa omwenge obuuza kikyate Kayindo n'asiriikirira n'ayita Mungu linda mutaka nkulaga ekiddirira ate engeri gye yali omubbi Muzeeyi Kayindo yajjukirayo ddiiru ereeta ssente tyabasuubuza abakazi balina ssente baziteeka mu bisawo ebigoba ddiiru bw'atyo yagenda mu paaka agenze kuyaaya neweesowoolayo omukazi atwala Maiti ensonga ya siringi eno yaleeta ttabbu omulambo gw'omuto omuwere gwamulemerera kono n'addira ekisawo n'agussa omwo n'akungujja bw'ati ajja mu paaka n'asisinkana Kayindo n'amwambalira n'amunyagako ekisawo mwali Maiti n'obusimbi bwe bambi n'agenda nabwo n'akuluukuta 10 ateebye ssente yatuukira awali ekasubi ewaali ziroogi n'asasuulako omuwala aleese bbiiru n'akiyingiza ekisawo mwali Maiti mu loogi n'ayita Samaria gy'amwanirize ddiya mami nfunye ekisawo nteebye ssente leka nsumulule olabeko nfuuse binojjo nga n'omutiini waali awo abikkula maaso alinda bya bugagga ono byaleese awo kyababuukako abange kyali kibi nnyo laba okusumulula ekisawo balaba Maiti mulaba omunyazi watuuse ngamba abange wabula abasajja bannange ekyagwa mu loogi kati story bweti bwe yali so kati ye oli omukyala ye kye yakola ate nga
yali wanalowooza kuli kasente nti kazze kati ate ne yeekanga kati yo mukyala kye yakola Samali yakuba nduulu n'ebalogi ebyalo ne bikuŋŋaana byajja kutaasa basowoolayo emiggo ne bajja misinde okuyamba munnaabwe alumbiddwawo kyababuukako abange ekyali kibi nnyo nga Kayinda tudde ne mayiti ngamba muloogi nga n'omutiini waali awo byamusobedde yamutuuma lyamutemu ne bakuba miggo baali bakyakuba emiggo nannyini mayiti nga zze ne poliisi eno neemwambalira emisango gyaliwo egiwere egyamuvunaanwa ogw'obutemu n'obubbi byajja masooka nanti nnyini mufuuko olwo yagamba poliisi bamubbyeko omwana ngali mu paaka omusango gw'okuba omussi gwamuggaliza poliisi neeraze eruzira gyasuba emyaka poliisi neefuna mmotoka etwala mayiti n'okuziika kwaliyo e Masaka ngamba mu Buddu bataayi kye mmaze okulaba ekintu mukyala bwakozoolako ensimbi ogenda nakubba ekayimba bwe kati okajja katambula mu kati ataswana kubba wanzuulako abaagenda akola kyera abaagenda viiramu awo era bwe kikusukkako otetenkanya n'ogamba bwenkola bwenti bwenjiraga n'akasimu kenda bawano bwenkaddusa wali supiidi nyinza okufuna yeetaano kafeero kyagamba nti olaba ne bano betugatta nabo obuliri babeera ne bye batunoonyaa so bw'otyo bw'ojja n'ofuna erinnya lya Kayindo nti oluyimba olwo kale naluyimbanga ngeri gye lwalimu Muzeeyi Kayindo kati be nakolanga nabo ne bankazaako Kayindo naye ng'amannya agange yenze Omulangira Mawanda Richard. Okay, kale mukadde wange Kizito zaavuga eyo na gy'oli nkutumiddeko nzijukira twali naye juice wali emate twali naye ne ku federation yawo naliko naye era yali avaawo n'aŋŋamba nti angenze naye yere njambuzaako era twabuuza nzijukira twali eyo kino ekigwagwa kyaffe eri emate ekigwagwa okijjukira bwekati katulabe kyozaako anti kyo kyali kimanyi engeri gy'oyimba nnyo Kayindo ate ne nannyini Kayindo wa katulabe kyogenda era yaŋŋamba kati nannyini luyimba wa yaŋŋamba oluyimba oluyimba katulabe kyogenda ekigwagwa nkutumiddeko munnange naye nga by'okuyimba mbiyina era byaliwo nga bingi Kayovu Sande kiri ku Luzi Mukyala Nabulya twalina Angel Sekandi Gasuza yaliwo bulungi abantu abo munnayi batukolamu omulimu bantu balungi era nze nsooka okutegeera mukagwirawo live band nga mutambuza bantu bange mwe abalabako birthday party yange gye nateekayo ku mutimbagano omwami ono ye yali ayimba oluyimba olwo olwa Kyagwa Muloogi manager Kayindo Mawanda Richard batambuza ndongo eneyo ku street era bakolera ddala so tugenda kuddayo Prince Jopo Kafeero olina oluyimba lwe wamwagalako Kafeero yo namwetaagako nnyo oluyimba lwa Buladina lwali osobola otuyimbiramuko solo okuluyimba muko okay nalwo lutuyimbiremu kubanga naye olaze ti wamwegomba Buladina ndibakoya omwana wange ogenda obufumbo bwongo omuntu Buladina gwosoose mwanange nnyamba buyambi otereera obeeyo ofumbe mirembe mu mikono gy'ensuwa yange omwe mutadde otuzze otuzito Kalamata bwajjanga muno sonseka ng'olwendo Buladina ng'osenako Buladina ng'onywako otulala n'obatika simanyi oba otegedde ensonga kunnyonnyola bulungi ebintu bw'ototegedde ng'oŋŋamba awo nga nziramu sirikutiko emidiba ogende ng'omutendeke ng'ogenda ng'eyatuuzibwa ng'ofumba ekyo ekigambo kusagaasagana oba kyakulabirako eyo mu banno bw'omutendeke ng'ogenda ng'eyatuuzibwa ng'ofumba ekyo ekigambo kusagaasagana oba kyakulabirako eyo mu banno sooka okukwebaza nnyo emisomo yogayoga ndibakooya bwino si kintu muzannyo onsaasiridde lupiiya okupaakasa akutunyoola n'okweresa okuweerera bizito era byalema nkuma obwotafuba bisaza abaabyegomba entuuyo na byonna by'okoze era nsiima n'otawumpuka ng'abalala n'ondeetera omusajja ndabiko n'okutegeera gy'olaga ng'omuntu so right ndibakooya nange mmanyi kazungu akatono
bwenasobya nompabula olukula luyonko olwago nazonna nembisa ndibakooya zonda zengo kyali kulujja nokwe kumumenyo nemiwambo gyekkubo neotokemwa akatazimbe mwana wange emmulika zebagajja bukiika ge omunafu bwajjula eggulu era eribba ofangayo nnyo ndibakooya ng'ofukamidde ku maviivi kyosinga okusaba Katonda magezi nabugumiikiriza ensi si muulabe eri omuntu omutonzi yagituweesa ddembe bwona okulembeza ng'amazima byonna byakukwanguyiranga obusungu obufuganga kitono okuveera eriye yagabira bonna abafunye naawe ekimusabe ng'omuntu onnanga omutonzi mulamuzi kubanga bw'osobya yasalawo bwenenya yasonyiwa ate bwamalanga agemula zeyantereekera enkalu zange zentodde ng'eyo gye musoma enkyama n'ekugombolola empa omusolo nga nkomawo kale ezifikkawo ng'enkalira sisinkana ekifi n'entemesa nga maama wamwawuuta nange ku mutima nga njiwayo. Okay, kale. So yoyo Prince Jopo Kafero. Kubabiri Prince Jopo Kafero ne Haman Semakula basudde. Wafuna omukisa ani gwe walabako? Mu butuufu. Kafero yenna mulabako naye basudde samulabako. Mulabako. Kuba basudde yagenda okufa nali nkyali na mukyalo. Okay. Nali mukyalo eyo era nali ngenda ku ssomero. Olwo oli mukyakume wali mukyakume? Nali ndowooza ndi mukyakusatu. Kusatu. Nali ngenda ku ssomero ne babika Hamani basudde. Yes. Anyway, eyo yonna tuyitiddeyo kubanga otugambye abantu abakwagaza endongo. Kati twagala tutegeere Mawanda gwe tuli naye oba Kayindo gwe tuli naye azaalibwawa? Nzaalibwa Lwakaayi. Yes. Egombolola bagiyita Kasankala. 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 Era nzaalibwa omwami bamuyita Hereneo Kibedi Wannume kati mugenzi. Hereneo Kibedi Wannume. Yes. Kati mugenzi. Awo mulemere. N'omukyala Teopista Nabyonga era nga naye mugenzi. So nga jjajja wange azaala taata wange. Yes, sir. Bamuyitanga Joseph Lukwata musomesa yali musomesa mu Kereziya. Era erinnya eryo lyavuga nnyo era amanyikiddwa nnyo. Ate bamumanya nnyo kuba yali musomesa mu Kereziya. Okay. Jjajja musajja oyo. Okay. So gye nzaalibwa. Lwakaayi Kasankala yegombolola. Mwazaalibwa abaana ameka? Twazaalibwa abaana 11 mu taata ffenna. Ate maama? Naye kati mu maama twazaalibwa abaana 5. Abaana 5. Taata yakola emirimu ewalala? Taata yakolako emirimu. Yali mutetenkanya? Kale teyatetenkanya nnyo naye mpola mpola. Olina kye wakoopako ku taata? Taata saamukoppa nnyo olw'ensonga yafa ndi muto. Naye ateerawo ebyafaayo byo bisigala? Yafa ndi muto. Nekuba n'ekifaananyi kye ekituufu sikifuna bulungi olw'ensonga nti nali muto. Kuba taata yo yafa 1992. Nali nkyali muto. Wali okyali. So muzaalibwa abaana 12. Okusomako? Okusoma saasoma nnyo kigenze wala. Naye nga natuukako mu ky'omukaaga. Mu ky'omukaaga. Nakomawo. N'ebintu n'obikomyawo? Obusobozi tewaali. Tewaali. Nandyagadde naye. Naye kyemanyi kya mukaaga tetwali kugono ku mulembe gwa Museveni? Omulembe gwa Museveni ogwo gwaliwo naye kati nze bwe nkubuulira bwana muzungu. Yes, ebintu ewange byali bizibu. Olw'ensonga nti nze natuuka ewaka nga nze nninga omuzadde ewaka. Nkitegeera. Nti maama bwe yafa, yafa 91, taata n'afa 92. Kati ne tusigala ne jjajja musajja ne jjajja mukyala. Twali tukyali bato. Yesu waliwo ko bakulu baffe naye nga bo bamaze okuva ewaka. Bakuze ewaabwe. Bali ku mirimu, abamu bali ku bibuga, abamu bali ludda wange era nga bw'obimanyi. Baali ndowooza nga babiri. Baali babiri abalenzi, abamu nga bawala baafumbirwa bali mu bufumbo bali eyo. Kati ne tusigala ne jjajja mukyala ne jjajja mwami. Kati nga be balina okutukola ki? Okutulabirira. Kati ate eky'omukisa omubi mu 1996 jjajja musajja n'afa.
oli taata yafa 92 myaka eno oluvannyuma nafa 96 kati tusigala ne jjajja mukyala jjajja mukyala nafa mu 98 tukiraba ndowooza kati bwafa mu 98 senga n'avaayo gye yali ajje abeere naffe kuba yali mu bufumbo nasalawo n'alekayo obufumbo naga akangende embeere naki n'abaana bamwannyinaze kati senga bwe yajja era naye bwayita akaseera katono ka myaka 2 mu 2000 naye n'afa emboozi yeefaananye ya Muzeeyi Magala kaakati bw'afa kati nze mu bano bannange nze naliwo omukulu nofuuka taata kati nsigala nabali kati bo batandika okugenda mu maaso nga basoma naye nga nze nyina okupambana era obulamu bukole ki ebitabo nze mbigula ki ngate nga nange nkyali muto kati nze nali sobola kugenda nnyo maaso nakusoma. Muzeeyi Magala ewaabwe wano e Bujuuko ku Lwemityana naye ajja atya senge e Bunyaaka yali ne jjajjaawe kati jjajjaawe muwala we oba senga wa Magala afiirwa bbaawe kati ne bava ne Bujuuko yafa mu Gwakutaano bababikira mu Gwa 10 kati mu Gwa 11 ne batunda embuzi emitwalo 6 ne bakola ki zaali nusu 6 batambule bagendewa bagende e Bunyaaka okubeera nga bakubagiza kati bagenda okutuuka e Bulemeezi ate ng'omuwala gwe eyafiirwa bba mulwadde muyi e Mulago batuuka awo babeerawo yakomawo okuva e Mulago oluvannyuma lw'emyaka egyo 2 nga weebali awo balinze bagenda kubagiza ate oluvannyuma ne babeerawo emyaka emirala 7 tebazzeeyo eno transport tebamulina era ne jjajjaawe yafiira eyo ku Buko ne bamuziika eyo eyagenda okubagiza kale bw'atyo Muzeeyi Magala bali kyewuunya bw'ati watuuka okubeera nga musenze weeyo kati mutuuze so ebizibu ebimu bituuka ne bitwambala nga tukyali era kyekyo kye bagamba nti oyinza okubeera omuto mu myaka naye ensi neekufuula eyeekulira esobola okukuza ng'ekuyisa mu bizibu by'oyitamu oba esobola okukuza n'ekuyisa mu buvunaanyizibwa bw'eba ekuwadde oba okugabirira okimanyi nti osobola okugaggawala ensi neekukuza nga bakuyita muzeeyi lwakuba omutaka bumaali waali ne bakuyita muzeeyi negwosinga emyaka naga muzeeyi sinanga oba oliawo munange waliwo abampita muzeeyi era buli ekyo bwe kiri mpozi okuddako emabega ekintu kino ekyokuyimba ekituufu nali nakyagala kuva buto era wembadde ndagaawo era jjajja musajja oyo nga tannaba kufa kuba nze waka nayimbanga lwaki yandabanga n'aleeta teepu n'agenda n'agula teepu n'agira twalina ka leediyo kaffe lwaluwalo leediyo manda 5 naye nga bw'agenda n'aleeta teepu n'agiteekamu agenda okuwulira teepu gy'aleese enkya oluyimba nga nduyimba kati n'alaba yali amaze okulaba nti nyinamu ekitone era yali amaze yafanga amaze okunkolera pulaani yali antwala Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall
otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Wasebwa Mugonza. George Seba Mugonza. Era yali amaze okukiŋŋamba kuba yali amumanyi. Bali bemanyi nga amumanyi. Okay. So ng'amaze okunkolera pulaani. Egende wa ampe eri nfune training okuva eri ng'amaze okulaba nti nsobola okukola ki. So kati bwe yafa pulaani zonna ne zikola ki. Oyinayo oluyimba lwa Mugonza lwonna lwe wali wakwata? Ekituufu Kamasu kankutte naye sijja kugamba nti ndumanyo nduyimba. Toyina mu byomanyi? Manyiwe bitonotono naye nga sola bituta. Anti kati ffe program yaffe enkya n'eggulo tubeerako n'abagenyi abapya abajja ne batwegattako. Kati w'otuyamba n'otuwamu, you never know. Oyo agoberera kadongo kamu nga awulira Sebo Mugonza naye nga tamanyi na luyimba lwe. Mpozi Akamasu kankutte manyimu nti Akamasu kankutte Akamasu kankutte simanyi kagogwa ebibatu binsiwa simanyi butiya obugere buntu jja bulingo obuvaako kali simanyi nnyo ayenga manyi byemitono byemanyimu okitegende so oluyimba lwali kulaga omusajja atayina buvunanyizibwa nempuliramu wano we yagambira nti Nabbi Rumonda ya Namakula ebyo bityo kali naye nga sisabigoberera nnyo. Kati ne Namakula naye yafa bamuziika ku kyalo Kalwe. Otuuka ekalwe mu town todda kuno kubanga wodda kuno oba odde eri ewa Sebo Mugonza okwata wano ku ddyo ogenda kawo munda katono oba otuuse ewa Namakula oyo gwe yayimbako. So embeera bwetyo bweri oye muganda waffe George Sebo Mugonza naye yafa 1996. So wali oziika abamu ku bantu bo nga naye mukadde waffe naye bamuwerekera. So kati awonze saamanya mafaage oba bulamu bwe bwali naye nze kyenamanyaako nti jjajja musajja yali amaze okukola pulaani ekutwala wa Sebo Mugonza. So obulamu bw'omukyalo kale muntu wange nkyali ne Kayindo aba omulangira Mawanda Richard muyimbi wa kadongo kamu naye nga okusinga
akola omulimu guno gw'okutambuza endongo ene ey'okuggaali ng'ali ne ttiimu eya Sunday Kiri Cruise mu Nigeria Muwonge ne babeera ne Muyomba Lawrence. Balina mukulu wange Kayovu ne babeera n'omukyala nze mumanyi nga eyeddira ensolo ennene muzzukulu w'omukalo ne ttiimu eyo nnene lwakuba nti olubu olumu ojja basanga nga balina ono enkyo basange nga bali ne mukwaya tugunda ly'abakyala kale uwe batyo gwe tuli naye nga nkugamba nti programu eteekebwa mu ssente Abakikaya College and Vocational School basangibwa ali Bulenga ku 7 twalayo omwana owa secondary bamubangule dene owa oyo gwoyagala abeere nga alina kyayiga eky'omu mutwe oba omulimu gw'emikono mutwale ku Kikaya Vocational School. Twinex International bali ebulaga ku lw'Emityana ne tubeera ne St. Michael Educational Center nge eyo eri Kiwanga Mukono. Twina Plan B Records kati gwe eyetaaga okubeera nga owumuza ku birowoozo kati nga muto wange mu Nigeria Muwonge oyo osobola ogendako ku Be Easy Hotel and Bar abo basangibwa wali Ensago. Be Easy Hotel and Bar bakugamba nti ebyokulya n'ebyokunywa byonna weebiri osobola okubeera nga obisanga ebisulo nabyo birungi then n'ensanyuka ey'enjawulo osobola ogisanga era ndowooza mukyala wange Nambaya twekolemu omulimu tuleetewoko abakagwirawo live band batukubiremu ku ndongo eno olunaku lumu batusanyuseemu ndowooza tufuneyo n'olunaku olwa kadongo kamu so kinaasinzirira ku mmwe bagenda mu kifo ekyo kyemusaba kye babawa kati we munaalaga nti mufaayo nnyo bajja baleetera n'abantu abayinza okubeera nga babasanyusa so muganda wange Mawanda waali ne ttiimu ye ngenda kubanga ngireeta emabega awo twaliwo ne Musaswangule ku lunaku lwe twaggulawo ekifo ekyo Musaswangule yabakuba omuziki twatuuka nga barasta baaliwo bangi bano abayimba zino eziriyo jjayo nteekeyo namulabye ng'agenda yakunamye nekolawe nti ffe naye Musaswangule waffe twali ng'ataddemu ka Gomesi n'abakuba yagenda okuleka ekifo nga kyonna kikyankalanyiza simanyi oba wali kubanga ffe twamala okukoosi ne tuvaawo n'ate era nalaba n'abamu Musaswangule olwavaawo nga nabo bakolaki batambula bagenda nti share ekoze eki share ewedde kale bwe gutyo gwe yeetaaga ennyimba zino osobola okunsanga Kasubi ku basooka kwavula stage twina New Subs Fashions abo bali ku Sunset Arcade tambula ng'ova ku Pioneer Mall odda ku Arua Park waliwo Wilson 1 edda ku Health Pharmacy kati Health Pharmacy weekoma yambuka amadaala ago edduuka erisooka ku mukono gwo ogwa ddyo ery'engoye yeyo New Subs Fashions kati ku Ham Shopping Grounds Block D ogenda kwambuka amadaala ago wegatandikira yambuka amadaala kati ng'omalako amadaala nga bw'otunudde bw'oti waliwo edduuka eriri ku ddyo baliyita Amas Closet for Tops and More abo basuubuza engoye mu wholesale ne retail eryoyo abeera azeetaaze engoye z'abakyala kale kugamba nti genda owagire abantu abo akantu ako k'obawadde ke kansobozesa ate munnange nze okubeerawo bangi bagamba mbu obulango munnange okuba bungi kituufu naye muganda wange gwe n'ekikumi tokinteekangamu ate nga gwonjota buli lunaku kale kkiriza obulango buno bwenteekamu ndowooza bubeera butono okusinga programu enamba naye bwe ntyo ndi ne muganda wange Mwami Mawanda so bwana Mawanda anjisebo bwe tutyo embeera jjajja afa akuleka mu mbeera eyo senga naye azze akwatemu naye n'agenda naye Mukama Katonda n'amukoowoola so embeera nebeera nzibu nnyo gy'oli yabeerera ddala nzibu nnyo naye twagezaako okulabika nga obulamu tubutambuza era ne bato bange abo nga bwe nkugambye ne tubeerawo buli omu yabaako waatuuse n'akomaawo kati gwe ofuna otya ekirowoozo nti nnyingira endongo kati ekirowoozo kino bwe kijjira engeri kyekyali nti kindi mu mutwe kindi mu mutima mu kwagala
Yes sir. So kati bwe nalekanga bato bange balinga nabo basuumuseemu. Ate wenfunira gwenzija naye ku kibuga. Ani oyo? Omuntu gwe najja naye ku kibuga nali muyita jjajja wange. Naye ku side eri eya jjajja azaala taata, jjajja mukyala. Kati yali yakolera ku kibuga bwe yajja twogeramu nange tugende e Kampala. Kati bali bato bange nabo bali bongedde kubanga bakola ki? Kati nga nange Kampala muwulira buwulizi. Kati birooto ki ebyo bye wafunanga bakugambye nti tukutwala Kampala? Nawulirira ddala nga ndabira ddala nti ngendako ndowooza oba mu nsi endala ey'enjawulo. Ate nali ntera okulaba abavubuka abavaako mu kyalo ne bajja e Kampala okukola nga bakomawo ku kyalo ng'oluusi obulamu bukyuse. Fenno tulina ewaffe abava e Busoga ajja n'amalayo wiiki oba ennaku 3 naye n'akomawo nga n'ekigambo Lusoga takyakitegeera. Nga takyakitegeera? Kati ate nze siwendi. Kati fe ejinja mu Lusoga baliyita Eibaale. Kati nga batandise n'okutondawo ennimi ezaawe munange tokuba munno Eibaale. Kati loza kati Eibaale abali yali tanategeera we bakiyita mu Luganda kati ye n'akwatiramu awo. So owulidde ekiwanvu ennyo wekyajjanga ekyokutambulako okuva Rakai wali okomawa okudda oludda lweno? Kati okuva Rakai okuva ewaka yes. Waffe e Kasankala awo nkugamba nga bwe ntambula ennyo Kyotera oba Lyantonde. Kati nga sisuka Lyantonde sisuka Kyotera. Nga ki ekikutwala e Lyantonde? Kubanga ndaba aliko wala. Lyantonde wabangawo oluusi ebyemizannyo ebyo n'owulira nti Lyantonde waliyo ku mipiira ne mulinnya ng'era abavubuka b'obimanyi ne mugendako ku mupiira e Lyantonde. Kati ate eno Ekyotera mu process eyo gye nkugambiramu navubako nakolako omulimu gw'okuvuba. Oyingira otya obuvubi? Obuvubi obwo era nga bwe nkugambye nti embeera eri yali nzibu. Ye yakuleetera okubeera nga kati ate nga ffe we tuliraanye tulinawo amazzi. Amazzi? Ennyanja. Kati natandiikiriza nga nkyali kati okuvuba ne nkutegeera. Kati eno Ekyotera yonna nanonangayo obutimba obuvuba. Kati nga nninnya nenzija Ekyotera ne ngula obutimba ne nzirayo. Kyova olaba nti saasukkanga Kyotera kuba Ekyotera bwe nanonanga bye nali njagala. Kati e Masaka oba bwanga nnonayo ki? Nali sina kye nnonayo. Era okutuuka e Masaka okumanya nti wano Masaka nalabawo nga nzija Kampala. Nga ndi ku lugendo lungi. Tewali mumativu nti ntuuse e Kampala? Oba ngambe nti bwe natuuka e Masaka ne ndowooza oba ntuuse Kampala kuba nali simanyiiyo. So nguuyo bakukuluggula. Bankuluggula. Tutuuka Nateete eyali andeese munaye nga tuva mu mmotoka nga nkwatako ku mukono tusale ate nze nali sisobola byakwesaza emmotoka ennyingi nali sizimanyi. Ffe eri ewaffe gye twabeeranga nga mmotoka omala n'omwezi ziyitayo zizze kugula matooke zitika mmwanyi kasooli mu season n'okuziika ate kuziika n'abaziikira mu mmotoka eyo era nga batono. Budayana Kanta butikka matooke ku kyalo Bumonde ebyo bwebityo kuba ebyo kale byabangayo naye zino ennyingi yaze ewaffe nga tetuzimanyi. So kati bw'oli ankwata ku mukono andeeta we tutuukira we tugenda okutandika. Mwatuukirawa? Twatuukira era Mutundu awo. Mutundu awo bwe twatuukira tutandika okukwasaganya emirimu mpola mpola. Ekiro kye watuuka Mutundu ekyo nga weebase biki ebyakujjira mu birowoozo? Ekituufu nze najja ku kibuga naye saali nnyo mwagazi wa kubeera ku kibuga. Era ne bwe najja naye nga mpulira njagala ate kubeera mu kyalo. Nga mpulira njagala kubeera mu kyalo kati nga ndowooza bali bato bange ate bo bendese eri mu kyalo nga mpulira omutima gubannumira ate mpulira n'akasente nandyetaaza okukakola. Mbutuufu nga mpulira nze obulamu nandibadde njagala mu kyalo. We watuuka e Kampala oba e Mutundwe ekiro ekyo n'enkeera
Wagenda okulaba nga yoyo Kampala kituufu gwe babadde bakunyumizanga. Ekituufu. Nzira bwe natuukira nali manyiye Kampala. Yadde nga yali Mutundwe. Ne kati nze ngeri gye waliwo entuukidde atuli angambye tugenda Kampala. Kati ate tutuuse. Kati kitegeeza nze nalaba nga ye Kampala gwe ko yoyo. Kati ebyokumanya ku kibuga ebyo namala kwongera kubanga nyongera okubanga mbeeramu kutambulamu oluusi bakama abo tugendako bantu kati nendandika okumanya nti ate wano we natuukira ate waliwo ewalala ewali ekyenjawulo kusinga wano we ntuukidde. Nina omuntu gwe nakyaza yali omwana akulidde bweru eyo so bajja ne muzeeyi we omwana n'amubuuza baali bakkirira n'amugamba daddy is this Kampala the capital city of Uganda? Ekyamazima kyasanze in the heart of Kampala nga tekiraga nti Kampala ng'alaba kirala nnyo okusinziira ku kyabadde asuubira. Yes, kati otuuse Kampala obulamu bwa butandiika otya obw'ekibuga? Obulamu bw'ekibuga ekituufu bwazitowamuko. Butya? Bwazitowamu kuba awantu we twatuukira ku mulimu gwali teguliiko kasente. Ye muswaswangule kyali kyakulya. Gwali teguliiko kasente ng'era okukola kwaffe akasente kaba kakubalirira. Wasookera ku mulimu ki? Kati nze we najjera ku kibuga ali omugagga we natuukira emirimu tewaaliwo mulimo gw'ogamba nti guno gwe gundeese okukola wabula buli ogwabangawo kazi mingi nga gwokola ki? Nga gwokola kuba nga ayina ebizimbe ayina abakozi abazimba ayina amataffaali gakubibwa ayina n'ennimiro etali wano ku kibuga ova mu kibuga n'ogenda mu kyalo kati nga naye ayinayo faamu ye alimiramu emmere muwogo matooke nga byonna biri eyo kati nga yadde oli wano ku mulimu ekyetaagisa okukola oba kugoyera abaana kawunga basomero ojja kagoya ate okusomesa kusomesa kwali tekuliimu kuba nali okukuba amataffaali ojja gakuba egy'okuzimba ng'olina ogyenyigiramu bwekuba kyakugenda ku faamu kulima ng'era naye asobola obbatwala ne mumalayo ewiiki oba wiiki bbiri nga muli mu kulima. Kati sinza kugamba nti nalina omulimu bwe gutyo gwe nali nkola. Kati tutambule obulamu obwo obwa music obuyingira otya? Obulamu bwa music obwo oluvannyuma ennyo nga mmaze okuva ku mulimu wali we natuukira emutundwe nga nvudde w'omugagga wadde nga nsigadde ku mutundwe naye nga nvudde ew'omugagga. Ekigobayo bekikujjayo? Ekyanzija ew'omugagga kaseera ke namalawo nga ndaba siina kiddako progress nga ndaba ne bwe naamalawo emyaka teri kiddako. Omutaka Bumaali yali tajja? Sente zaali ntono tezijja nga tekale tezisobola kubanga oziyimirirako. By then bali bakwameka sente z'ebiseera ebyo kuba kati nze nava mu kyalo 2024 mwezi gwa Desemba. So kati sente ezo nga ez'ebiseera ebyo nga mu butuufu ng'omugagga zikusasula z'oba okoledde naye nga ziba emirimu kale ogikolera mu kunyigiriza. Akasente nga kaba katono ate olina okukola n'ogamba kankole naye nagenda okulaba emyaka gyetooloola gitambula ne ngamba wano nkitadde era mu kuvaawo navaawo nga siina nnyo watuufu wendaga naye nnyina munnange gwe nali naye nga tukolera omugagga omu ne bwe twetula ne twegeyamu ne tugamba guno omulimu tutaaguveeko tujja kubeera bwe tutyo. So kati ne tusalawo ne tuvaawo ne tugenda tutandika obulamu. Kati oluvannyuma ennyo nga tumaze okutandika obulamu bwe nakwanira mukwano gwange mukwano gwange bamuyitanga Paulo Kibuuka. So bwana Muzungu David namugambako nti mugenzi kati n'abeera mukwano gwange ate nga naye ye yali yayimbako
nga yali kodingako. Yes sir. Kati bwetubeera ab'omukwano kati tutandika okunyumya emboozi zetunyumya za music. Kati bwetwatandika ntugamba kati gwe omwana we Kasankala Paulo Kibuuka omunyumiza ki ku music? Nga munyumiza ki? Kwegamba omanyi nga tannaba kuba mukwano gwange. So nali nyina oluyimba lwe nawandiika naye nga sirukolanga. So kunyimba ndowooza oluyimba olwo luyina naluyita abakyala. Kati oluyimba olwo nali nalupulaninga nga nduyina naye nga nduyina mu bigambo na mu buki naye nga siru recording. Oluyimba abakyala lutambula lutya? Oluyimba abakyala lugamba nti sanyuse nnyo okubalaba abalungi abaagalwa era mugyebale emirimu gye mukola naye mbabuulire omukwano gunyuma naye bw'otolinnya buleki otombera enkonge kyendaba tebula kankwenenye ondaaziza ekitasaanira saakwagala notonsaasira kate ssente mwozannyira sandyagadde kukuleka naye munnange kankwenenye nze kuba buli lwempimapima laavuyo weeri wambula nfubye nnyo ekisaanira nga nnoonya nkutengule obulabu obwo n'entona naye munnange tosaasira eya tayimu n'ensindika nga nnoonya nkusanyuse okubanga okunneebaza katombiipinga n'enkuba abaganda baagera ekituufu babangufu maze okukakasa tyentasiima ebulakagiwa bwe tebutambula. Oba abakazi abasinga bona nkola y'emu ti gwe lwakwetaaze abiipinga lubiipensi songa ne airtime yenyini ne bwoba mumuweereza tasobola kukubira kuga nti munnange neeyanziza airtime mulabi wabula akubiipingako bw'omukubira n'akugamba neeyanziza ne omuteerako ssente ku ssimu tasobola kukubira. So oluyimba nali nga nalupulaninga kati nga sinnalukola ki sinnaba kulukwata maloboozi naye nga nduyina kaakati bwe mbeera nga nyumya ne Kibuuka oyo nga anyimbiramuko ku nnyimba ze nga mumbeera ab'omukwano mbeera wamu nyumya kati nga nange muyimbiramu akayimba ako. Kati twatandikira music oyo era nenzija nkola naye oluyimba twalupulaninga babiri oluyimba lwe nalikodinga naye twaluyita ensi tubijjiridde. Kale muntu wange nkyali ne manager Mawanda Richard Muzeyi Kayindo ono omusajja muyimbi wa Kadongo Kamu era amanaginga Kagwirawo live band mwe abeetaaga abantu bano okubeera nga babasanyusa musobola okubeera nga muntuukirira. Nsaba program ey'omulundi guno tugikomye wano tukomawo n'ekitundu ekyokubiri era nga tuli ne mukadde wange Mawanda olwo tutandikirawo nga akoze oluyimba lwe olwo lwe bakola n'omugenzi Kibuuka. So Sseruganda nsaba olw'obudde kubanga banaffe n'abatulaba nabo balina okubeera nga bakola tulina banyinaffe abali mu kyondo ky'ebuwalabo balina okubeera nga bakola gavumenti zegigenda okutwalako 15%. So tubaleke basooke bakole. Tulina baganda baffe bali US eyo ndinayo mikwano gyange mwami Rulese Bonza ali mu Massachusetts, waliwo omukyala Maria Zaku ali Chicago, then nembeera ne mukyala Zawedde Jaria Nanfuka oyo ali New York, ndina Tadeo, then ndina balala bali awo London, mukyala wange ali awo Birmingham namba ya Harriet, then nembeerawo ne Mzee Bob Kabindi Mpima, DJ Kisule ali awo mu kibuga London oyo no akuba muziki. Olaba ono Kadongo Kamu waffe ye ateri amukubira ddala DJ amukuba mu bidongo. Then nembeera ne Dilisa naye ali awo East London era mugoberezi wa Kadongo Kamu. Ndina Bamakombi Junior n'abantu abalala bangi abangoberera okusinzira mu bitundu ebyenjawulo. So nsaba tusiibule tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. So kati abatulaba mwenna mwebala okubanga mutugoberera era tusiima nnyo, tusiimira ddala olw'okuwaayo obudde bwammwe ne mubanga musobola okubanga mutugoberera.
Nensiima mukulu David Muzungu olw'okuba nti asobola okubeera awo n'atulowoozaako n'atufisiza akadde awatali kumusasula wabula n'atuyita atulageko eri abantu batutegeere nti naffe gye tuli era ne mbanga musiimira ddala Mukama amuwe kyasinga okwetaaga mukulu Muzungu. Naye wakiki ekyo kyensinga okwetaaga? Era ekintu eky'abantu bagamba Mukama Katonda akwa ekyo singa okwetaaga waliwo omuntu abeera ne kyayagala muli wiina ng'agamba wabula ki ekituufu ekintu kino mpulira nkyetaaga. Waliwo eyankoleranga ekikolimo n'angamba nsaba Mukama Katonda akuwangaza emyaka mingi ne mugamba myaka mingi nga ndi mwavu ndi mugagga. Naye ndowooza anyongere bugabirizi kyensinga okuyayaanira bugabirizi nakutegeera yensinga okuyayaanira. So embeera eyo bwetyo ndowooza bintu ebifaananako ng'ebyo bye tusaba Mukama Katonda. Kale bantu bange mubeere bulungi mweraba. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga ennyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records